Ku ntikko eya Uganda Premier League egenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya n'emipiira ena egigenda okuzannyibwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gugenda kubeera wakati wa Kcca FC ng'ekyaziza Poliisi FC ku kisaawe ekya Philip Omondi Stadium e Lugogo. Ate omupiira omulala nga nagwo gutunuuliddwa nnyo gugenda kubeera wakati wa Saltol Bright Stars ng'ekyaziza Arua Hills mu maka gaayo aga Kavumba Recreational Grounds. Simon Peter Mugerwa ono nga ye mutendesi wa Bright Stars agamba bagenda kukozesa obumanyirivu bwe bayina ku kisaawe ky'e Kavumba okuwangula omupiira guno. Tulina omukisa ogujje wakatulwanira tulabe nga tusobola okufuna obubonero obusatu. Twetegese bulungi okuva ku game yasembayo ensobi zaffe tugezezaako zikolekitinga mu training sessions zetubadde nazo era tusuubira nti olunaku lw'enkya tujja kufuna obuwanguzi. Ate Sadiq Sempigi ono nga mumyuka wa mutendesi owa Arua Hills agamba ekibaleese Kampala kuwangula mupiira guno basobole okudda mu Arua n'obubonero busatu. It was very good for us to win the last game, but now the league is a marathon. After a game, you have another game. So this is a very different game with a different atmosphere. We are home, now we are away. So we think the boys are away of the task. So everything is set for them to come up victorious tomorrow. Ate tiimu endala nga bwe zigenda okubeera mu nsiike, Gadafi FC egenda kuttunka ne SC Villa n'ogwa Toro United ng'ettunka ne Bull FC.